John Byalimana ow'emyaka 54 yakwatiddwa poliisi ng'ateeberezebwa okuba nga yamenya ennyumba ya Nalugo Annets ow'emyaka 25 mu kiro ekikeesezza olwaleero n'amuwamba olwo Nalugo olumutegedde kwe kumugamba nti amulabye era waakumuloopa mu b'obuyinza enkeera. Olwo John kwe kukwata akakumbi n'amukuba ku mutwe ssaako n'abaana be babiri omu n'afiirawo. Okusinziira ku Noel Nsima w'oluganda wa Nalugo, Byalimana ono amaze ebbanga nga yeewerera muganda we era nga Nalugo bwe yabadde tannatwalibwa mu ddwaliro e Kakuuto yamutegeezezza nga Byalimana bwe yamenya ennyumba n'amuwamba era olwamutegedde kwe kumukuba n'alowooza nti amusse. Mu kwetema wano we yazze nagulawo oluggi yagenze kuva mu tulo nga bali bombi ng'amukwata ku mpaka amusaba gula omukwano gwamusaba dda kufadda nti yagaana. Awo n'amukwata ku mpaka mbali amusabadde omukwano omukazi yagaana n'amugamba ati nedda onyimye omukwano naye bw'oba ogaanye n'empaka njakola ki nja kuwamba. Ono n'amugamba ati nawe bw'oyogedde bw'otyo nkuba omanyi nti by'abasajja n'amanyi nti oluusi abaasaaga ye naye atabimanya. Abatuuze ku kyalo aboogeddeko ne WBS bategeezezza nga Byalimana ono bwe yamaze okumuwamba era n'amukuba bubi nnyo ng'atya okuloopebwa. Kuba yagenze okwewalira wano nga talina gw'ayita okuyita omuliraano awo ng'amuwamba ng'ayagala amuwambe. Kati ono naye bwe yayogeredde ati ompambye naye ngenda kuwaabira enkya. Kati ndowooza kwe kugamba nti lyadde ogenda kuumanya kankole ki kankukubira ddala nkoleki nkutte. Tuuka mu nnyumba ng'omwana omu yafudde ng'omulala akyalimu akalamu. Kati n'olwekyo ne tukola ki ne tufuna entambula ku makya ne tumutwala mu ddwaliro e Kakuuto era essaawa eno ali mu kujjanjabibwa. Abadduukirize okwabadde n'ennantebe w'e Kasese batutegeezezza nti Nalugo ssaako n'omwana we batemeddwa nnyo bubi ddala era kwe kubaddusa mu kalwaliro olwo ow'emyezi 4 n'afiirawo. Christopher Byakatonda omutunzi w'ebbaala emu ku kyalo kino atutegeezezza nga Byalimana ono bwe yasoose okwesiba amagengere ekyamwalirizza n'okumugoba olw'okumulwanyisa era ono yavuddewo amulumya omumwa era nga n'ennantebe w'ekitundu kino akikakasizza. John Byalimana eyakwatiddwa poliisi yategeezezza WBS nga bwe bamujwetekako obujwetesa ebintu bino byonna era nga yembu yabadde adduukiridde Nalugo oluvannyuma lw'okuwulira enduulu. Banziwa ssente mitwano 7 naddukira kwa Chairman angamba ngo nsule mugamba nigenzi waka ubwo natukaga mukubo umugawe wa mitaka akavere niwe yampatekote ishatanya yaramaze kuyitwara bayitute bala agenda n'agutandika essaawa zadenga 5 mpaka obudde okuziba ateera ekiro era najja n'angamba chairperson nti wangi nti bagenda abantu baagala kunziba ne mugamba baani ayi bagenda kunziba nina ssente zange wano emitwalo 2 ne mugambe essente ezo zireete nzikuterekere n'agamba nazijjamu bw'ati ne mugamba njagala tuzibale essente nzikole ki nzikuterekere ati nazijjamu nazindaga bw'ati ne mugamba zireete. Omukwate akyakumirwa ku poliisi.